Mukwano gwange nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Rwanda evuddeyo n'esambajja ne yeegaana ku mujaasi eyakwatiddwa amagye g'e Congo. Evuddeyo ne yeegaana omujaasi eyakwatiddwa gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kutegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza ng'era okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Weebale nnyo kwekuumirako ddala n'obeerako n'osharinga n'olikinga. Gw'ayagala okutweyungako jangu wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mwebale nnyo abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo. Tukimanyi bulungi ennaku eziyise eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga liyita mu bajaasi baayo baavaayo ne balangirira ng'ebaswaggudde enfo z'omulabe aba M23 ne basobola okuba nga babaswipinga ku ttaka erimu lye baali bawambye. Era mu kavuyuŋŋano ako bangi battibwa era abajaasi b'e Congo ne bava ne balangirira nti baakuteyo kaawonawo omu ayitibwa Joan Hakizimana, ono nno nga mujaasi w'e Rwanda ava mu kabinja ka M23. Baamukutte ne bamusoyasoya akajoji w'ebibuuzo n'agezaako okuba ng'abaako ebyama bye yatudde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kaakati Rwanda evuddeyo ne yeewakana omujaasi ono. Bo bagambye Congo byegamba nti ne yakwata omujaasi waffe ng'emaze okuswaggula akabinja ke yakuba ne balekawo omuntu omu gwe bayita Hakizimana. Bo bagamba si mujaasi waabwe era babyegaanye. Ab'e Rwanda bavuddeyo ne babyegaana ne bagamba temutusibaako matu ga mbuzi kutuliisa ngo oyo Hakizimana ffe tetumumanyi era si wa kabinja kaffe. Oba owulira ensasagge eriwo. Bo Abakongo bagamba oluvannyuma lw'okulumbagana amagye ga Congo egamba yalumba akabinja kano gye kaali mu bukuukuulu gye kaali ne bakasalako ne basobola okuba nga bawaanyisiganya amasasi olutalo lwaliwo Sinziggu era okukkakkana ng'akabinja ka M23 bonna bonna tebalutonze wabula mu bakaawonawo mwasigalamu omujaasi omu era ono gwe twakwata ayitibwa Joan Hakizimana era yavaayo naye era bwenjogerera Congo ye muyina. Naye kati ssaawa zino Rwanda evuddeyo ne yeegaana omujaasi ono nti ye tabangako wa kabinja kaabwe era tebakwatangako wadde mujaasi waabwe wadde n'omulundi n'ogumu. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Nkutegeeza nti nno olutalo lukyagenda mu maaso era lukyanyiitira wakati eri mu Eastern DRC Congo wakati wa M23 ssaako n'abajaasi ba Congo okusobola okulaba nga baswaggula abazigu bano bonna bonna buli nfo zaabwe zonna zonna zibalimu. Jjukira nti n'akabinja kano aka M23 kamaze ebbanga n'ebbanga nga kagenda mu maaso n'okulwanyisa eggwanga lino erya DRC ssaako okukayanira ettaka naddala eryo eriri mu Eastern Kivu eririmu ebyobugagga gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kaakati akabinja kano bakoogeddeko ebikyamu bingi kajja kakwata abakazi mu lujjudde lwa famire zaabwe kasanjaga katugumbuzi. Tewali kirungi kye boogera akabinja kano aka M23 gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Naye embeera weeti weekyali ku kabinja kano ssaako Congo n'eggwanga erya Rwanda. Conflicts zino tetumanyi oba zinaggwa naye nga tugenda kuba tukomawo tukuleetera latest news ebikwatagana akabinja kano aka M23 ssaako n'eggwanga ery'e Rwanda. Tubaagala nnyo mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.